Kasbet Hope, Speaker Mukono District of Government, atenga Councillor Achikirya Central Division ku District ya Mukono, era ng'omu ku patrons ba Kyaggwe kutyo okwagaliza Ssaabasajja n'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7. Era ku mazaalibwa gano ge gagguddwawo emisinde gino egy'okuliko omulamwa ogw'okukubiriza abaami okubeera abasaale mu kukendeeza okutambuza n'okusaasaanya akawuka ka Mukenenya. Twagala nnyo okusiima ssebo Ssaabasajja bw'olowooza emiramwa oba bw'otuweereza buli kaseera emiramwa egirina amakulu nga gino. Naffe n'abakulembeze ate era abazaana bo n'abaddu bo tweyama okubeera abasaale mu kutambuza obubaka buno ate era n'okujjumbiza bannakyaggwe n'abantu ba Ssaabasajja bonna mu Buganda okwetaba mu misinde gino nga 6 ku Sande eno tugende tudduke olw'okuyozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 7 ate era n'okukubiriza abaami okubeera abasaale mu kuweewala oba mu kukendeeza okusaasaanya akawuka akaleeta Mukenenya eri abakyala n'eri abaana abawala. Owangaala ennyo Aima Somoji. Omukisa guno eno weyanjulira erinnya lya Kabali Jerome Kimera, musajja ow'ensenene, musajja Omuganda, mutabani wa Kabali Masenge Unity, nze Vice Chairperson wa District y'e Mukono era Secretary wa Finance e Mukono, tuusa okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 egy'obuto baffe tucelebratingirako okutuuka ku myaka 7 era twala omukisa guno eno okukubiriza abaana ba Buganda bonna, bannayuganda bonna abawangalira bano n'abawangalira mu disitulikiti ez'enjawulo naye nga mu Uganda n'abali mu diaspora okujjumbira emisinde gino eno egirina okubeerayo nga 6 ye wiikendi eno ejja etugendamu bannaye emisinde gyo mugijjumbire mugule emijoozi okuddukira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka omulamwa gwa guno omwaka ogwa bannaffe abalina obulwadde okulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya. Bannaye tukimanyi naddala yali abaddeko n'owooluganda lwalina obulwadde obwo wadde olina olinako ku ddagala libuweeza naye obulwadde obwo kyamazima twandibanye okulaba nti buva mu bannaffe buva mu nsi buva mu bantu tusobole okutambula tusobole okukendeeza ku bunkenke obwo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukuyozaayoza ne tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'eddembe ag'essanyu eri abaana ba Buganda n'abantu ba Uganda okutwaliza awamu.